Mukolo gw'okukwasa abayizi bano abatendekeddwa amabaluwa gubadde ku Kabayola mu Town Council ya District y'e Ssembabule ng'eno avunaanyizibwa ku by'amasomero g'ebyemikono mu kitongole kya ECAP James Okwi ategeezezza nti kino kirudde nga kye kiruubirirwa kyabwe okulaba nga buli munnayuganda aganyulwa mu nteekateeka z'okuzimba omudumu gw'amafuta era basazeewo okubangula bamusaayi muto beefunira emirimu. In one of the commitments that ECOP made, it is about capacity building of Ugandans, and this is the journey. Akulira ekitongole kya Asigima kino nga kye kyakwasibwa eddimu ly'okunoonya abavubuka abalina obwetaavu bw'okubangulwa David Nannambi akalaatidde ababanguddwa okwetandikirawo emirimu kubanga obukugu babufunye. Tukoze ebintu by'amaanyi ECOP ab'emmotoka tugamba omuvubi abanaki driving permit baneeyo tandikirawo abatunga banaki mukwasa ekyalaani naye mumwe leero musalewo tetubale tuliko wano kulaba nti munabeera bakulembeze mu business mu kitundu kino eky'Essembabule. John Bosco Habomugisha amyuka akulira ekitongole kya ECAP mu ggwanga asabye ababanguddwa okufaayo ennyo ku butonde bw'ensi nga bakola emirimu gyabwe. We also need an environment that is not polluted, you've been told. So in your area of practice, ensure that you take care of Mother Nature. If you're a mechanic, for God's sake, don't pour used oil in our water streams. That water is for you, it's for your children, for your children's children. Abakulembeze mu kitundu nga bakulembeddwamu mubaka w'e Mawogola North Shantis Musherule Kuteesa ne RDC w'e Ssembabule Caleb Tukeyikiriza n'abalala bagamba nti enteekateeka eno yakuyambira ddala abavubuka okufuna emirimu bave mu kulera engalo. Obudde obusinga mu bubale nga mugoba obwavu abavubuka mwe bangi mu Uganda muyige nga bwe muwulidde mubeere focused mukole bulungi. Enseba yayanire olwa skills ze mufunye. Be influential, be impacting, and be empowering. They have empowered us. So we have seen everything here. Mwebale nnyo okulaba nti mwatuweerera abaana abavaada mu Ssembabule okulaba nti mbasikiringa nga president bwe yasaba nga bagala youth skilling. Tinjagala gwe afunye omukisa ogwo ng'oli mu catering kikole ng'alina obukugu kubanga abali mu bikola mu tawuni yeesanga bwesanze wayi mbuliddwa ekyokukola kaŋŋeene ensiike ki. Abakulira amatendekero g'Ababangudda abavubuka bano okuli Achirizi Mawanda akulira Butende Technical Institute ne Jesco Mugambira owa Mamizi Institute batenderezza abayizi olw'empisa n'okwagala omulimu gwabwe bye boolesezza mu nteekateeka eno. Ebiseera ebisinga omukisa guyinza okujja mu maaso go naye ne gukulema okukozesa naye mbeebaza empisa babadde bampisa nnyo. Tebatusomeseza kugenda kunoonya mirimu wabula batusomeseza kugenda kutandikawo mirimu ffe kennyini. Hassan Kasagga ne Betty Namawanda BBS Telefina gy'otobadde. Bwe tweyongerayo ate bo abakulembeze mu munisipaali y'Ekira